yava mu bintu bino oluvannyuma lw'okutegeera nti gyawunye dda eggwanga lya Amerika terizannya bino biteeka ogenda maaso n'okuba nga bisajjuka abasajja ne bagamba nti ffe katukuweeyo ogende maaso n'okuba nga ffe twejjeerera. Kakati wuliriza omusajja ono munnamagye General Michael Katungi Mpeyirwe musajja wa General Muhoozi Kainerugaba nga tannaba kuba nga akwatibwa abadde adiiringa n'obubinja obw'omutawaana ennyo nga bwe nkutegeezezera nga bwe ngenda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza omusajja ono abadde yalema nga ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda yatandika kumwegaana bwegaanyi wabula nga kimanyiddwa nti musajja si mulala musajja wa General Muhoozi Kainerugaba era nga bino byonna bigenda maaso n'okuba nga biddayo wano bakugambye former Uganda People's Defence Forces officer Michael Katungi Mpeyirwe has been arrested in Uganda and is expected to be extradited to the United States of America over allegations that he participated in the $58 million international arms trafficking conspiracy linked to Mexican cartel the Jalisco Nueva Generation. Omukulu ono Michael Katungi Mpeyirwe wenjogerera nga ali mabega wa mitayimbwa yakwatiddwa wabula nga akwatiddwa mu ggwanga lya Uganda. Bamukutte oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lya Amerika limaze ebbanga nga limunoonya amawulire gano nagakola emyezi 11 egiyiseewo akatambi ngenda kukakuwa n'enkuwa amawulire gano omukulu ono n'avaayo n'abyewakana ng'eggwanga lya Amerika lyagamba nti waliwo ddiiru gye baakuba ey'okutrafikinga ebyokulwanyisa mu ngeri y'emenya amateeka ng'akukuta n'akabinja k'aba drug dealers akava mu ggwanga erya Mexico. Akabinja ako k'abatujju, akabinja ako k'abasajja bakateero ab'obulabe ennyo eri eggwanga lya Amerika nga kigambibwa nti kano ke kabinja akaaviirako n'eggwanga lya Amerika okutandika okuzimba ekisenge ekyawula eggwanga lya Amerika wamu n'eggwanga lya Mexico nti obubinja nga buno obwali bukukusa enjaga nga bukukusa ebyokulwanyisa babiyingiza mu bumenyi bw'amateeka mu ggwanga lya Amerika. Obadde okimanyi nti ne munnayuganda Michael Katungi Mpeyirwe musajja wa General Muhoozi Kainerugaba nti naye ali mabega w'ensonga zino oba wali omu ku abo abadiiringa bino era mbu ddiiru gye baakuba eno ddiiru ng'egambibwa okuba nti baagikutulira mu kibuga Rwanda era ng'essaawa yonna agenda kubeera ng'atwalibwa mu ggwanga erya United States of America abeere ng'avunaanibwa bamuvunaana misango gya kukusa njaga n'okukukusa ebyokulwanyisa era nga alina n'akabinja akaba drug dealers abakukusa enjaga nga bakukusa n'ebyokulwanyisa ku mutendera gw'ensi yonna era nga akabinja kano kasibuka mu ggwanga erya Mexico. Amawulire gano nagakuwaako omusajja ono n'ageegaana. Akabinja bakayita Cartel de Jalisco Nueva Generation. Akabinja kano kagambibwa okuba nti kabinja k'abasajja abazibu ennyo eggwanga lya Amerika be limaze ebbanga nga bayigga nga baagala okulaba nga babakwata basobole okuba nga bakkakkanya embeera gye bagenda maaso n'okuba nga bakukusizaamu ebyokulwanyisa wamu n'enjaga. Kakati omusajja ono takoma kubeera bubeezi musajja wa General Muhoozi Kainerugaba wabula y'omu kubatandika naye ekisinde kya PLU era ng'omusajja ono njagala okutegeeza Muhoozi alina n'ekifo kye yali yamulondamu era ye post eyo gy'olaba yali alina ne wayagala okwesimbawo yali ayagala kuba mubaka wa parliament akiikirira Butemba constituency. Butemba constituency eri side zeeyo ewa Nabbanja saidi z'ekyankwanzi saidi eyo gyegambibwa okuba nti gyeri. Kakati omukulu ono Michael Katungi Mpeyirwe musajja wa General Muhoozi Kainerugaba era omukungu mu kibiina kya PLU bw'ati wenjogerera agenze maaso n'okuba nga akwatibwa wawula wulira mu myezi egiyise egiwerera ddala nno nakuwa amawulire g'omusajja ono nti yali ku wanted era ng'eggwanga lya Amerika lyali limu kumuyigga nti alina be yasisinkana mu ggwanga erya UK mu kibuga London ne bagenda maaso n'okubaako ddiiru ze baakutula era nga kigambibwa oba nga kirowoozebwa nti ne mukama we oba munywanyi we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yandiba ng'alina kyamanyi ku bino. Bangi babadde bakwatibwa nga kigambibwa nti era bali mu kukukusa njaga bali mugenda maaso n'okuba nga bakukusa ebyokulwanyisa n'eddiiru endala ze bagenda maaso n'okuba nga bakutula mu ngeri egenda maaso n'okuba nga emenya amateeka. Kakati kigambibwa nti General Muhoozi Kainerugaba ateekeddwa okubeera nga alina kyamanyi ku musajja ono newankubadde nga we yategeera nti giwunye yagenda maaso n'okuba nga amwegaana era n'amugoba n'ekifo kye yali amutaddeko. Ono nno munnamagye awedde emirimu era nga alina ne ranka kuwali ngenda bikutegeeza wenjogerera bamukutte dda kawedde mudda musajja wa General Muhoozi Kainerugaba nkugambye si musajja we busajja we kyekyokka wabula y'omu ku babadde mu kibiina kya PLU wano nno ebiva emabega wa bino onaawulira ngenda kuwa akatambi mwe nakolera eggulire eryo eryaligenda maaso n'okuba nga linnyonnyola omukulu ono we yabeerera ku wanted naye njagala okukulaga connection gye balina ye ne General Muhoozi Kainerugaba nga sinaba kuba nga nkuzaayo emabega. Kakati wulira omukulu ono nkugambye bamanyiganye bulungi nnyo ne General Muhoozi Kainerugaba era nkugambye yamuteekakokko ne mu PLU omukulu ono abadde ayina ekifo ate nga ne mu magye g'eggwanga erya Uganda era omusajja y'omu Michael Katungi Mpeyirwe ayina ekifo. Wuliriza Michael Katungi Mpeyirwe
is the former Ugandan military officer and a diplomat who previously served as the commissioner of the External Diaspora Affairs for the Patriotic League of Uganda, PLU, a political pressure group chaired by the General Muhoozi Kainerugaba, the CDF of the Uganda People's Defence Forces. Michael Katunji Mpeirwe yaliko omusajja munnamagye wabula abadde military officer mu ggwanga lya Uganda okumalira ddala emyaka, abadde diplomat era nga gye buvuddeko abadde akolanga commissioner owa External Diaspora Affairs avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu kisinde kya PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba. Wabula wenjogerera omukulu ono kakati mukwate emikono baagitadde edda gyetalimira ntungo agenda kubanga atwalibwa era nga bali mu kaweefube okulaba nga bakola ku ngeri gye bagenda omutwalamu mu ggwanga erya United States of America gy'agenda okuvunaanibwa. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda yava mu bintu bino oluvannyuma lw'okutegeera nti gyawunye edda eggwanga lya America terizannya bino biteeka ogenda maaso n'okuba nga bisajjuka. Abasajja ne bagamba nti ffe katukuweeyo ogende maaso n'okuba nga ffe twejjeerera. Kakati wuliriza omusajja ono munnamagye General Michael Katunji Mpeirwe, musajja wa General Muhoozi Kainerugaba nga tannaba kubanga akwatibwa, abadde adiiringa n'obubinja obw'omutawaana ennyo nga bwe nkutegeezezera nga bwe ngenda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza. Omusajja ono abadde yalema nga ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda yatandika kumwegaana bwegaanyi, wabula nga kimanyiddwa nti musajja si mulala musajja wa General Muhoozi Kainerugaba, era nga bino byonna bigenda maaso n'okuba nga biddayo. Wano bakugambye former Uganda People's Defence Forces officer Michael Katunji Mpeirwe has been arrested in Uganda and is expected to be extradited to the United States of America over allegations that he participated in the $58 million international arms trafficking conspiracy linked to Mexican cartel de Jalisco Nueva Generation. Omukulu ono Michael Katunji Mpeirwe wenjogerera nga ali mabega wa mitayimbwa yakwatiddwa, wabula nga akwatiddwa mu ggwanga lya Uganda. Bamukutte oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lya Amerika limaze ebbanga nga limunoonya. Amawulire gano nagakola emyezi 11 egiyiseewo akatambi ngenda kukakuwa n'enkuwa amawulire gano omukulu ono n'avaayo n'abyewakana ng'eggwanga lya Amerika lyagamba nti waliwo ddiiru gye baakuba ey'okutrafikinga ebyokulwanyisa mu ngeri y'emenya amateeka ng'akukuta n'akabinja k'aba drug dealers akava mu ggwanga erya Mexico. Akabinja ako k'abatujju, akabinja ako k'abasajja bakateero ab'obulabe ennyo eri eggwanga lya Amerika, nga kigambibwa nti kano ke kabinja akaviirako n'eggwanga lya Amerika okutandika okuzimba ekisenge ekyawula eggwanga lya Amerika wamu n'eggwanga lya Mexico, nti obubinja nga buno obwali bukukusa enjaga nga bukukusa ebyokulwanyisa babiyingiza mu bumenyi bw'amateeka mu ggwanga lya Amerika. Obadde okimanyi nti ne munnayuganda Michael Katunji Mpeirwe musajja wa General Muhoozi Kainerugaba nti naye ali mabega w'ensonga zino, oba wali omu ku abo abadiiringa bino. Era mbu ddiiru gye baakuba, eno ddiiru ng'egambibwa okuba nti baagikutulira mu kibuga London eky'eggwanga erya United Kingdom, erimu obukadde bwa $58 maaso awo ngenda kukubulira buli mwezi wano mmeka. Michael Katunji Mpeirwe ono abadde akola ng'owa diaspora mu kibiina kya PLU ekya General Muhoozi Kainerugaba wenjogerera nga akwatiddwa. Akabinja kano n'obulala bwe buviirako eggwanga lya Amerika okuteekamu ssente billions of dollars okubeera nga bayigga obubinja bw'abakateero bano. Kakati kano Michael Katunji kagenda maaso n'okuba nga adiiringa nako ke kamukwasizza. Bakayita cartel de Jalisco Nueva Generation nga kava mu ggwanga erya Mexico mu kibuga Mexico City, nga ne gavumenti ya Mexico buno obubinja obumu bw'abalemerera. Kakati ye munnayuganda musajja wa General Muhoozi Kainerugaba yagamba nti tulina okukuba ekikopo, tulina okubeera ku kabinja kano. Kakati wenjogerera nga gyawunye dda. General Muhoozi Kainerugaba bwe yawulira bino n'agenda maaso n'okukola okunoonyereza n'akitegeera nti ekyamazima amawulire ge twawulidde ku Red Zone TV gaabadde matuufu. Omukulu agenda maaso n'okuba nga anoonyerezebwa n'agamba nti ekisinde ekya PLU awannyo waawo sooka okiveemu, genda omuleko obeeko woosavingira, tetugenda kubanga tutambula naawe oluvannyuma lw'ebyo bye tutegedde ebikyayinza ogenda maaso n'okuba nga bikutuukako. Bw'atyo n'amukwata ku nkoona n'amugoba mu kisinde ekimanyiddwa nga ekya PLU.